bangi nnyo mutera okumbuuza ekibuuzo kino nga muze ku celebrity track abamu inboxinga ku Instagram ne Facebook ne muŋŋamba nti Alan Cruz tukwebaza olw'okuba nti tukulaba oluusi taking that initiative okuyambako bavubuka banno n'oba postinga oluusi n'okola challenges ennyimba zaabwe because manyi obulumi n'essanyu eriwulika nga eriyo omuntu omututumufu oba nga omuntu kale alina kyakoze naye nakukolerako akantu akatono ako olina engeri gy'okeebazaamu. Olunaku olwaleero ndi wano ku celebrity track and of course tulina mwana mulenzi nga bw'omulaba wano and of course ajja kuba atubuulira amannya ge temumumanyi naye of course amuyimbi and amupya naye ali talented. Naye ebintu bibiri bye njagala oyige mu show eno y'olunaku olwaleero. Njagala oyige hustle. Oli Dubai naye ng'olowooza ogenda komawo Uganda investing sente zo mu music. Abaana Uganda sente bazijjawa ne bayimba. Omwana sente ye agijjawa. Presenter mwana akuwa sente ye n'ogaana ozannya oluyimba n'okola bw'oti naye bambi omwana ono sente azijjawa. Kye njagala tuyige mu show olunaku olwaleero. Otherwise yenvubuka gwe nnina n'olunaku olwaleero kabe yanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso. Taata wanyisewa weyanjulira abakulaba. Ya abalabi ba celebrity track yona gye muli erinnya bampita Dan BUG eri waka bampita Banda Daniel ndi muyimbi mupya nga Alan Cruz wabagambye industry nakajingira nayingira n'akayimba kange omukulu ono akanyumirwa nnyo bakayita open up baba akayimba ako kanyumira nnyo because message eri strong nnyo era mbadde nkusaba ogende mu maaso abantu bayimbiremu akayimba ako n'oluvannyuma tweyongere mu maaso. Era sijja kutengwa nja kuyimba wasinga onyumira omukulu ayina bamunyumira babadde bampitamu yaye imunze zimutigiso wange bwera yameza n'amatanta muyansensero bongo yampamba yezono gwe nditwalira tata omutima gwange yagwefunzo nyo yalinzalira n'abaana omu babiri nga Mungu akyagadde nga lwaki simutigiza omulungi gw'oyina mutigize nze wange mutigiza na buli ke nfunye muleetere. Open up my message. Open up my message. Open up my message. Open up my message. Gula woka message. Gula woka message. Gula woka message. Ezo muzita harmony zino zemuta baby. Josoko kuba. Mujita mutya? Muzita mutya ezo? Ezo tuzita kuyimba olumu tuzita bridge oba harmonies Wow. Kale yamuvuga tuyina Dan B Uganda gwe tulina olunaku olwaleero ku celebrity track naye katugezeeko okuwuliriza n'omuzadde owulirize otadde mwana wo ssente biki bingi nnyo. Kale tutandikira awo. Dan B wasomako? Dan B nasomako way back natandikira mu primary yange so baliyita Kiti Parents primary school liri mu Kiti nenvayo nengenda ku Grace High School liri Gayaza nenvayo nensomako nayagala nnyo music nga nkyali mu ssomero. In fact before nayagalanga nnyo omupiira bwe namaliriza okusoma secondary naye ntandika okufuna omwoyo gwa music kakati omwoyo gwa music ogwo gwajja natuula wansi nali siina nnyo nze kyenkola obudde buno nkuba Mabuloka era oli yenna asobola obeereyo nga yeebuuza Dan B akola ki okubeera nga gende mpola music okuba Mabuloka. nkuba Mabuloka otandika ddi okuba Mabuloka? bwe namala form 6 yange nga ndaba muzeeyi bitandise okwekyangamu omusajja oba omukyala bonna aba muzeeyi we bali naye bwe nalaba nga muzeeyi omusajja yali asinga okukwata steering y'okusoma kwange ngeke eweddemu amaanyi naye n'oyingira okuba Mabuloka. Wali okumanyi wali olabye ko omuntu akuba Mabuloka oba wali ogamanya Mabuloka? Mu kitundu mwe nakulira ku kyalo kye nakulirako bagiyita Kitijjokolera kuliko abakubi ba Mabuloka bangi
so nalabanga abantu bano nga bakuba bulooka ate nga ndaba the end of the day oli bwakuba bulooka azitunda n'abaako keyeekolera. So kyampa inspiration neŋŋamba nno nange nsobola okuyimirira n'entandika okuba bulooka nga ndaba tekyetaaga nnyo capital ate at the end of the day olina kyofunamu. Wali oliina? Ya ettaka era nadda ku ttaka lya muzeeyi wange ne mugamba muzeeyi mbadde nsaba ompeeko wano. Natandika mpola kuba ndowooza bulooka zange ze nasooka okwokya zaavaamu 4,000 ne ndaba nga nfunyeemu ssente ate nga omukisa gwe nnafuna omanyi omukubi wa bulooka okuba bulooka olumu ne zigaana okujja ng'ozokyezza. Nze bwe nayokyeza zange zajja ne nfissaawo tuyibiyita bikono ezo ziba teziyidde nafissaawo ebikono bitono naye nga ntunze obumotoka 4. Ka elfu kamu kagira bulooka mmeka? Kisinziira naye by then ka elfu kamu ebiseera ebyo nga tutunda bulooka nga bulooka ogitunda 8. Kakati nga kitegeeza bulooka 1,000 ogenda funa 8,000. Yes, bulooka 1,000 8,000 ngeri oli ng'azifuna bufunyi nga oba katiipu oba kisoboka. In fact buli omu alina olugendo lwe. Kakati buli muntu abaako wootandikira. Waliyo omuntu asobola obeera awo n'afuna 8,000 abeerako tomanya olumu eyasettinga foundation yobeera ng'afuna egyo 8,000 naye kati nze ku sayidi yange nagamba no sijja alinda muzeeyi alina wantuusizzaako. Kati okuba bulooka ng'ekigendererwa kyo kyakuddayo ku ssomero kigendererwa kyo kyakufuna ssente kolaki? Kati awo wennyini wenzija bwe nakuba bulooka ezo nali saagala kuba bannange be nali nsomye nabo nga ndaba beeyongerayo. Ekyandeeta okuba bulooka zino nga njagala kuddayo kusoma. Era kyamukisa mulungi bwe nayingira bulooka ezo nenzikuba nenfuna ku busente nengenda nfuna application ku SOM School of Music eri awo side ze Rubaga nenjoyininga. Nga muli oli kyoyagala? Ya nali njagala music. Nga njagala nnyo yiga production. Era bwe najja ewa Nesim, yes akimanyi sirina any art of production. Yasisobola kyogera kuba sisaamalako. Sente natuuka wakati nezigaana. So kati neŋŋamba yes nagenda mu production naye nga ekirooto kyange kyali kya holding a microphone nga njagala funa knowledge wa music. So kati nemmanya nti behind music olina ava mabega nga omanyi production naye ng'ekikulu kyonna kyali kya holding a microphone. So wava mu mulimu gwa bulooka oba wagusigalamu? N'obudde buno nze bulooka ze zinsasulira audio wange. Kyamukisa mulungi ne benkola nabo omunyonyola embeera yo amayana gano n'akwaniriza mu mbeera y'ekyo ky'okola. Kakati nakwatibwa ekisa n'abeera nga kwasaganya bulungi nakolera ekintu ekirungi. Abayimbi bangi bakola ennyimba naye nga olumu n'omuntu gwakoze naye tamulavinze. Nze nzikiriza nti buli bw'okola n'omuntu nga alavinze personality yo olumu kirina kye kikwongerako. Omaze emyaka emeka ng'okuba bulooka? Natandika okuba bulooka mu mwaka gwa 2012. That was my vacation. Kati wali wenkugambidde nti nasooka nenkuba bulooka kwe natunda trips y'obugundi buna 1000. Olwo watunda bulooka mmeka? 3,000? Ezo zibeera 4,000. 1000 emu egendako bulooka 1,000. Kitegeera. Kakati 1000 ze natunda mu ekyo ekiseera. Ate by then yali vacation yange ya senior 4. Kakati business entuufu ey'okugamba nti bulooka ze zirina okumbeezaawo okusasula rent wange okubeera nti nyingidde music njagala ngende ensome. That's after my form 6 2014. Kakati from 2014 n'emyaka gyonna ejyaddawo ne mmanya nti bulooka gwe mulimu ogugenda osobola okumpa ekyo kye njagala. Atula ku celebrity track omuvubuka bwakugamba nti nze sikisobola bulooka 1,000 omusajja n'azitika ku 1000 n'akuwa 8,000. Ate olumu mulimu n'okubba. Oli asobola okuga nti ntwala 1,000 n'atikka bulooka kuba kati olumu gwe oyinza obeera nga amagezi go gakoma ku kkuba nakubeera nga nze kyemmanyi kasita ompa 8,000 nze mba mmanyi otutte bulooka 1,000 naye waliyo oli okubeera nga akimye ng'agamba ntwala bulooka 1,000 n'akuwa 8,000. Ekyo njogera by then kuba buli ensi wegenda ng'ekula kintu kirinnya. Ate by then yali kumeka? By then yali ku 8.
naye obudde buno nsobola ogitunda 10, 20, 30 kisinziira obudde. Sizoni webeera ya nkuba, bulooka ebeera ya bbeeyi, era nange njitunda neeraga. Naye bannange ogwo omulimu muzibu, mulimu gwetaaga amaanyi. Omwana wa muno n'akuba bulooka 1,000 ne bamuwa ekyomunaana n'asonda paka lwe kawera akakadde. Imagine kati omwana yeetaaga ssente mmeka okuweza akakadde, era amabulooka alina kuba nnamba. Kati okuweza akakadde ka ssente olina okuweza amabulooka ng'ameka? Anti kati obudde buno bulooka bwebeera nga bulooka eri ku 120, osobola okuba olina okuweza akakadde, olina okuba nga otunze omutwalo gwa bulooka. Kakati olumu oyinza n'okukuba nga opapirira. Kakati ogwo omutwalo osobola okwokya ttanuulu nnamba n'akakadde ne kagaana owera. Kyokka ate nga olina obubaako by'okakozesa. Tojja bala nti olufuna akakadde nkatwalire producer wange agenda okukola audio no. Olina ebirala by'olina obiyimirizaawo obulambu, olina okulya. Abakubira ku olumu osobola obeera ng'oyagala ekintu kino kyangwe, ng'olina okubeera ng'osasula abaana abakuyambako. Omanyi lwaki Danby neewuunya? Nze sigusobola. Like, in fact, ne mu kitundu kuba mbeera amaanyi gange nga maanyi matono, naye it takes courage okuba ng'osobola okuba amabulooka ago n'ofisaawo ssente ezikubeezaawo ng'omuvubuka, n'oyambala bulungi engatto, n'onyuma kajiini, n'osasula renti, n'okola buli kimu. I swear nkwa respect y'amaanyi nti you at least eriyo omuvubuka alaba emboozi eno. Akasente ko kajja wala and you have a dream gy'oli mu kugoba, dream etannatuukirira. Music is gambling. I know. Music ye business gy'ossaamu ssente naye nga tomanyi oba kyentaddemu kinaakola. Oluyimba open up your message, buli muntu nsuubira nti yandibadde aluyina mu ssimu. Naye a few. But it's a very nice song. Naye ng'ate waluyiwamu ssente ne video n'ogifulumya. So ova eri omulundi gwasooka otunda bulooka ze zaasooka, watuukira mu studio yaani? No, sijja gamba nti omulundi ogwasooka okubeera nga ntunze bulooka gwe najje wa NCM. No, ekintu kino nga bwe nkugambye, nasooka nenfuna, nali nkozeeko kubeera nga njagala nnyo music, nga bwe nkugambye nasomera nga kwesomo, naye nga bye bakuba binnyumira. Kati ne mmanya mu producer kyasobola okubeera nga nfuula kyenjagala mbe, kuba buli muntu anoonyayo omuntu asobola omufuula. Bw'obeera musambi wa mupiira onoonya wali omusambi w'omupiira asamba obulungi. Bw'obeera muyimbi era oba olina onoonya abayimbi abalungi. So nali essomero lye nasomerako mwalimu Levikson. So Levikson ne mukubirako, ndowooza yali akoze oluyimba lwa Turn the Rip olwo. Ne mukubirako ne mbuuza, muganda wakoze oluyimba olulungi, nanga weebale kusiima. Kakati najjako essimu, maye abayimbi baba busy naye olumu. Nenziramu ne mukubira, ne mugamba mbadde nsaba ku nnamba yaani ya n'essimu. N'agimpeereza mu message. Bw'agimpeereza nakubira n'essimu. Kati n'essimu n'aŋŋamba, hello? Sebo tukira ku nsonga, kwanze mukama wange mbadde njagala kukola ki? Kujja kukolako oluyimba ewuwo. N'aŋŋamba sente miliyoni 1. Kakati nayagala obagainingira ku ssimu. Naye ng'omukulu alabika ali busy. Kati nenziramu n'enkuba essimu, n'aŋŋamba oba olina miliyoni ng'ojja ku studio. Kati miliyoni eyo yantwaliramu time ogifuna. Ndowooza n'essimu oba namukubira, kuba oluyimba lwa Open Up ndutadde lisya. N'essimu namukubira 2019 ndowooza mu December. No, 2018 mu December, kuba oluyimba olwo twalukola 2019 awo ne tuluwa obudde biki nga ne ssente olumu tozifunye lumu, kuba naleetanga mu beats. Kati ssente bwe zaggwayo ate nga tufunye enkolagana ennungi, anzikiririzaamu, it was my first song, naye n'alaba nga siri mulungi nnyo naye ate nga mpromisinga. Ne tutandika obeera nga aneesiga, ne muganga ngenda leeta ssente bweziti, ngenda leeta ssente bweziti, olumu nga nzisindikana ku ssimu. Naye ng'omuntu eyamuntuusako yali Levikson.
kuba yeyampa ennamba omulala asobola okukukotogera yanampa ennamba era in fact olunaku lwe nasooka okujja era nakubira Levickson ne mugana neetaaga omumeeting omukulu ananga nze sirina buzibu oba olina kumpi nsobola okudropingayo kati nalina okubeera nnyo nga nesiba kuba nalinamu okutya nengono omwami amitinga abayimbi ab'amaanyi nina obeerako omuntu ambakinga so nalemera ku Levickson nandeeta wano so najja ne mugana Levickson nkwegayiridde kuba Levickson twali twemanyiwe back from school ne mugana negayirirako omwami tulabo basalako naye ng'omwami agayizo sente ate nkukoledde lwakuboze noono kuba era mumukubira namugana Levickson ampadde ennamba yo naye mbadde nsaba kujjako nkoleko oluyimba naawe kati era bwe najja nanga sente ezo zenkoleddeko lwakuba Levickson so that's when we started wajja n'akakadde kaali tekawera kuba kati era najja nga nze kyensinga okwagala ne wemba mulabyeko bulabi naye nga mu nsawo yange nalinamu $20 nenzija kati ekyali kingambise nnyo Levickson ayegayirira omusajja ono nga manyi bwe mbanzizeeko n'abiri ng'asobola otukolera ku 7 manyi 5 nsobola okugatetenkanya nga nzizeeyo ewaka naga nkolera ku ezo sente naye kyasinga okunsanyusa yatuwa obudde naga nja kukola olinako sente mmeka Levickson namugamba tulina zino sente nazisayininga nagamba nampa ndooza yampa ennaku zaali 3 nangakomawo tu voicing kuba olunaku lwe najja nze nalina oluyimba lwange lwa open up ennyimba zange zonna naali eyandaba zonna zogenda owulira danbi yes sijja kugamba nti nyimirira nzekka nenzikola naye nyambibwako producer wo wembeera nga mukwatagana mu coming up n'ekintu ekitungi kuba olumu osobola gwobeera ng'omanyi wawandiise naye nga weetaagamu obeerako ewantu wo editing olina kugamba kuba already yabuludde mu system agamba ako tekajja kukola kuba naye muwa credit tusobola obeera ekintu kino nga tukikoze babiri at the end of the day omusajja yajja n'emitwalo 2 ku kakadde ke baamusaba and of course mwana aso y'abantu ogiwanga respect wootuukira olaba vidiyo y'omwana ku TV okwo n'otuuka odduwulira ku radio olugendo luba luwanvu ojjewa ew'omusajja omusajja yagaana okusalako ku kakadde akakadde kasigala kakadde naye mukama najja nga nnyamba kati bwe twakola oluyimba luno nga lunyumira nnyo nange nga kati nga bwe nzirayo buloka zirina okukubibwa maanyi nnyo n'amaanyi nga nteekamu amaanyi kuba nali ndabye kyembadde nnoonya nkifunye ate kinzizizaamu nnyo amaanyi ki ekisinza okuwa amaanyi anyway sijja kulimba nnyo nti nyimba entono ze wakafulumya ziri mu bantu ki ekisinza okwongera amaanyi n'ogamba sijja kusa mukono ate ekyo ekibuuzo kirungi nnyo ekintu ekisinza okumpa amaanyi bantu kubanze sijja kulimba nti nina sente nnyingi nnyo teziriiwo sijja kulimba nsi naye waliyo omuntu akubira essimu ne weewuunya naga yegwe danbi n'omugamba naŋŋamba njagadde oluyimba lwo olumu n'essimu ankubira essimu nanga waliwo gundi abadde akumbuuzaako gundi ne bwadi n'omugamba ekikya naŋŋamba ya message nziraba kuba nina Facebook account nina Facebook page yange naye nfuna nnyo comments n'olaba abantu ab'enjawulo obadde tosuubira ate ng'obamanyiiko oli ng'omumanyi w'amaanyi mu industry ekintu ekyo kinzizaamu amaanyi ate nabo ne bagamba nti to giving up kati ate n'ekintu ekirala ekyasinga okunsanyusa kukola challenge yange ya open up nali so happy era ndowooza namala wiiki namanga ngipostinga ku status yange lwaki biwanvu no omanye no celebrity track you open up anyway I have to be open ekintu ekyansanyusa lwaki nasanyuka nnyo nga Alan Cruiser akoze open up challenge nina olunaku lwe nali ngenze ku UBC kakati nina omwami omu gwe namiitinga nali n'omukyala bamuyita Zoe kakati nakubira alabika yakubira essimu n'omugala Zoe ekikulu
tuyamba abayimbi naye tebatuvaluing at the end of the day. Ojja kumpa oluyimba lw'omuyimbi ndutambuze naye tajjako olumu abayimbi tubayamba naye ate tebali worth bayamba. Kitegeera? So Zoe akomawo gye ndi aŋŋamba Zoe olabika omumanyi. Kati nga Alan Cruz y'omu ku bantu mikwano gyange twatandika industry eno nga tuli baana bato kati ampa story naye aŋŋambye nsooke muweemu time. Kakati olunaku olulala nayinako ew'omwami we nali ngenza okwewola engoye bamuyita tricky trends nojja. In fact ndayagala kuba nga njagala okujja okubuuzaakwe naye kati nga mu mutwe gwange mulimu kiri ekintu Alan nina information gye nafuna nga zo mugambye tuyambye abayimbi naye teba at the end of the day takubala mu magezi naye ate by the way nze nsiima presenter yanfuula kyendi. Presenter bwagaana okuba oluyimba lwange sisobola fuuka Dan-B yadde nzimba ne brand nze mweyembeera kuba omuwagiza mpagira anyumirwa nnyo olaba oluyimba ku telefina naye bw'atalulabako kyoba bwe brand nze kikoma ku ggwe so nga ate okiteekamu obulumi n'okola buli kyokola wejja ssente nga at least oyagala ofuuka ekyo kinyumira abantu abalala naye ate nawe kirina essanyu gye kikuwa. So kati Zoe we nakulaba ng'ozze ewa trick bwali ozze kufuna ngoye kakati neŋŋamba no kati njagala okugamba trick njagala okwogerako n'oyo omwami nentya nensigala mu koona we nali ntudde kamuleke kakati bwe bankubidde essimu leero omukulu naŋŋamba nti Alan Cruz omumanyi konze mumanyi. In fact oluŋŋambye mugaye mumanyi. I was so excited kakati ate nga nalabadde okoze ka open up challenge kati kinzizizaamu amayi neŋŋamba no nebazamu. In fact I knelt down honestly nfukamidde wansi nga mpulira n'amazzi gagampitamu neŋŋamba ddala Mukama gy'ali. Kati ekyo kintu kikuwa amaanyi n'ogamba I can't give up. If someone like you anoonya I'm not anyone. You can imagine oluyimba nalwagala yolo oluyimba nalwagala naye ate that's why sometimes oyinza okugamba omuntu n'anyiiga when you have good music ayina engeri gy'atambula mu bantu nti Zoe yes Zoe called me soke nkugambe ensonga eno Zoe ekiseera mwe yakubira wali tomanyi kuba twali tutandika jjana eyo beera nga tutambuza ate nga tewali ssente naye kati nga Zoe aŋŋambye nze ngenda kuyamba you have good music ngenda in fact y'omuntu omwe yasooka okunzizaamu amaanyi ng'ensi yonna tennama yasiina mukwano gwange mmanyi Zoe Zoe yasooka okunzizaamu amaanyi by then yali akola ku Urban TV nga alina show gy'akolako yaba teens nemuweereza ku luyimba olwo she's a friend of mine bwe ndumuwoleza nanga this is a very good song oluyimba nga ninako na audio nesimu nga yangaidinga mu bintu byonna nenkwata oluyimba nenduwa Zoe nesimu nga tamanyi naŋŋamba kyokoze kibi nnyo oluyimba lwo olusse naye n'okubira Zoe ng'oluyimba batandise n'obeera nga balukuba ku XFM Zoe kuba yalinayo connections nga batandise okuba oluyimba nesimu naŋŋa kibi nnyo oluyimba olina duta step ove kwenu radio ogende kwenu 1 week ng'oli ku spreadinga luyimba lwo. Kakati Zoe akubira essimu nga tomanyi luyimba era saanenya impression yaliwe kuba wali tomanyi luyimba naye nga Zoe tuyamba abayimbi naye kati ajja okumbuuliramu ate nze naye nziramu okusanga neŋŋamba no kati bwe nalaba challenge I was so excited era na posting and if you go to my posts no checking open up challenge wakola era gasanyo kati ne leero we bankubidde essimu nesimu naŋŋamba Alan Cruz omumanyi mugaye mumanyi nnyo naye nga nkoma kulengera ate ng'oluyimba lwali lulungi naye ekikulaga nti Katonda abane story gy'akuwa gy'oba weeteekerateekera mu bulamu nti ekya Zoe nange maybe kyagaana but there is another way Katonda giyamakinga giyabikolamu oluyimba ati nendufuna ng'ate no me I don't know kanku oba oluyimba Beka yalumpa Beka ateka kuba yampa oluyimba kuba nabuuza Beka ne mugamba Beka waliwo oluyimba lwennoonya kuba Beka oyo ambulira nnyo abayimbi abagira abajja ne mugamba Beka oluyimba lugamba nti
open up your message, open up. Nangamba ombuke yaluyimba bamita Danby naye omusanga wanne simu mwana wanne simu kati ate ng'oluyimba olwedde nkola ki ndwagala. So that's why naye nga kiki wandyagadde abantu bakuyambe abantu abakulaba ku celebrity track. Okusooka nja kwebaza Alan Cruz olw'omukisa guno gwompadde okubeera ng'onkyazizza ku celebrity track. Omuwagizi ali eyo ampagira nkwebaza nnyo, neebaza n'abantu abanyambyeko mu kiseera kino okubeera nga music wange akubibwa ba presenters mwenna ba promoters nyinza oba sibamanyi naye waliyo omuntu atambuza oluyimba lwange ng'oliyo nga sikumanyi. Ekintu kye nali yagadde ali eyo asobola okunnyambako, music ali expensive. Wabeyi asobola okunnyambako wendi, osobola okunsanga wonnawo, osobola okunsanga ewa n'essimu oba nsobola okugaba enamba yange. Enamba yange eri 070 it is 0704 23039. Nina MTN eri 078 7301841. Mbeebaza nnyo okubeera nga mumpagira. Ngamba omuwagizi ali yabadde tannaba kunoonya ku Danby, noonyako Danby. Spelling eri eti ya Danby. Spelling ya Danby eri DANNY capital B UG. Ebiseera ebisinga abanoonya bakolamu ensobi ne bakola G yange eri small g. Danby UG si Uganda, simalayo Uganda nkola UG naye ka G kali small teri page oyina page. Ne ku Instagram Danby UG, Facebook page Danby UG, wona YouTube channel yange naye eri Danby UG. Oyina kayimba kalako nako nango jeko open up. Nako kafuluma. Bakayita egwanzi kakanya. Okay, yimba mu tusible. Why do you say it's over? Oh baby, why do you tease me all the time? Oh baby, nawe nyamba. Where do you wanna be when you say it's over now? Tumukutte offside just anti leero tannakola naye nga musanyufu. I'm glad nti mpulidde story ate nga ne Zoe naye yali yamuŋŋambako naye of course that's what they call good music nti yagala okujja ku celebrity track oba ku BBS I don't know but nikitasoboka naye ate munnange there is another way how I got his music ate oluyimba nemba nga ate nsobola oddufuna kale devotion of camera kwali bulungi nnyo Alan Cruz wendi bulungi nnyo gwe guno omulamwa gwaffe nga celebrity track si kuleeta oluusi ba celebrity bokka naye okusitula n'abalala naye obuzibu bw'abalala mujja mu papa ate enjogera yababula temuli down to earth bwe buzibu oluusi abamu bwe munfunamu naye ng'oluusi mba sirina buzibu kozimba njagala nange okusitulako abantu abalala otherwise for now Devotion Matovu ku Instagram gyali bulungi sa Devotion oba mufuna bulungi nnyo ate nange wali Alan Cruz official oba mufuna bulungi ne ku Facebook Alan Cruz onfuna bulungi nnyo otherwise for now tugenda ku task zaffe ezamutyaba kweziri ku channel ya Brighton bannaye mwebale nnyo mutyamu mwagadde nnyo otherwise for now musibe bulungi mweraba Celebrity Track subscribe